Anyway, apply on these things. Bino ebintu birungi gye biri. Mbawe ebintu ebiri legit kubanga nsooka bisomako nembiwa obudde. By the way, I am not an agent. Muje baliko mwena gye muwangalira kansubire muli bulungi banange. Ekintu tukikuba changes zibaddewo era tuli mu kutereeza YouTube yaffe ebeerenga ekikuba. Mpozi neebaza nnyo abantu abansupportinze ku YouTube kuneeno abasingidde ddala okujoyininga. Waliwo omukyala mwita Saida yajoyininze naye Rose yajoyininze omuntu wajoyininga, which means aba donatinga €2 €3 bwebityo. So I thank mbebaza nnyo mwenna abakikoze, people who are donating to me, who are joining my YouTube channel baku mukugira like nga onogamba omuntu nti subscribinga, people actually are joining and mumpagira. Mbebaza era mwenna mukama abongere kimusinga okwagala kubanga wemba nga munenga munsupportinga we bati kinzaani okitegeera mbaleetera era ne musiima ne munsupportinga. May God bless you. Kati olunaku lw'olwaleero ebintu byakyuseemu, mulaba akafaananyi kali bulala biki byonna tuli mu bikola bulungi such that tubawo ekintu ekiri very very good. Intro nga nnungi, abagamba kino kibuzeemu mashakola ABC dandi gingambaawo kubanga tugenda kukola ekintu tubaleeterewako omulungi nga tumu editinze bulungi because moto supportinga. Watch video until the end. Tugenda Canada, bintu byengendo balagako. Waliwo gundi bagiyita Manitoba province. Yetaaga kale like Manitoba eyo mu Canada buli mwaka ewaayo abantu 50 people, families. Nga applyinga, then you go with your family. Ngenda kulaga, don't go away, watch until the end. Genda ku gogoyo otekemu Morden Immigration, otekemu modern community immigration. Ojo wane wali skilled worker church ne waliwo, then yugamba waneno skilled work program okonewo. Wonokonawo ogenda kujja ku page efaanana bweti. Okitegeera page efaanagana bweti naye njaga eyinza okuba obugambo butonotonomu, I don't know. Wengendo basomera kansubire mulaba bulungi. Bakugamba waneno modern community driven immigration intensive is a support program for those who will apply for permanent residence in a modern through the Manitoba province nominee program. Waneno bakugamba nti eno gundi eno community like bakale modern community ejira abantu bakale etwala abantu nga abantu abo ba applying ne permanent resident ojira ku permanent residence ngoze mu province gye bayita Manitoba oba mu kitundu kye bayita Manitoba. If an applicant is not able to qualify on their way to apply on this program bagise MPNP oba okitegeera with the support letter of a friend or a family member, they can apply our incentive for the support later. Choose approximately 50 families per year to support by our program. This is approximately 5% of all application received. Bwechogenda kola bulungi application bulungi owandike ebintu bye bulungi buli kimu kibeere kyakabi. Abaana b'omwami bonna baba basobola okujja. Wengamba family ntegeeza omwana abaana bozadde ne omwami wo, those are the families. Senga muganda wo abo tebalimu, abo bokka, that is what they call family. Okitegeera be baba bajja ne mama wo yesaba family naye nga tagenda kugira ku permanent. Kati tugende kiki gwe kye weetaaga okubeera nga ofuna eno gundi. Bakugamba eligibility ne bakugamba these are some criteria to be eligible to apply to immigrate to MCD2 skilled work program. Application will not be considered if they do not meet minimum qualification. Waneno bakugambe omuntu yeetaaga okugira
wobanga totuusa bisaanyizo by the way tojja kubeera nga bakukkiriza okukola ki okubeera nga ojoininga. So ndowooza ekyo mukirabye. Ne bakugamba waneeno kati wano abantu abagamba application applying, people who are applying bagambye wano, if you meet the basic requirements, we invite you to apply for the modern community-driven immigration incentive. You have a question about the application, please see our skills. Kati emirimu skills zaabwe osobola okkonawo n'olaba skills ki zibeetaaga oba okitegeera. Nsaba ozisomeko biki byonna baagala bannansingi oba okitegedde, baagala ba elites bano kati nga olaba nga ba kindergarten teachers bano ba kindergarten yeyeji nasale school abo abasomesa bagamba ekimbeewe ekyamustape ekimbeewe oba ebitegere ebyo bwe bitewo muzanya n'abaana ebyo bya kindergarten beetaaga abantu bato naye ng'olina certificate nga sibya nassa nedda. Kati ndowooza olaba ebintu ebiriwo ne bakugamba kati waneeno bakugambye kanyongeze yeno gundi njongeza nti eno oba njizuminze nnyo ndowooza njizuminze nnyo. Okay, kati ne bakugamba waneeno early childhood educator and assistants, those with 2 years of recent work experience teaching or assisting with children less than 5 years. Waliwo abasomesa then n'abayambako. Kati wadde oyambako naye olina okubeerayo ne gundi nti omwana ayagala agenda kufuka n'omutwala, omwana ayagala agenda kukola namba 2 n'omutwala, bwe bityo obasomulirira botro ebintu bwe bityo, naye olina okubeera ne certificate for you to be accepted, okitegeera. Then ne bakugamba trade occupation mwe muli gundi bano ba heavy duty mechanics omuli bino abavuga ebimotoka ebinene bino babiyita bimakulunana oba bwe bityo ndowooza. Ne wabeerawo bawelda baneeno bawelda ye babagira batya, bawelda baneeno abayokya enzigi bwe batyo be bawelda. Ne bakugamba waneeno ba painter abasiizi ng'olina gundi certificate nti osiiga wali osiizeeko, so naawe kennyini osobola okuapplyinga mwezo ku gundi eyo. Then ne bakugamba endala eno bagita NOC, eno gundi etwala abantu outside. Kati bw'olaba awantu waliwo NOC etwala abantu nga tebali mu Canada naye nga oli wabweru waayo, this is the program for you. Ng'oli wabweru ntegeeza omuntu ali wabweru ye muntu ali e Dubai, ali e Canada, ali like when you're outside Canada kachogere bwentyo. Kati ne bagamba nurse assistant not bakugambe not take ekintu kino mu 20 wobeera ng'ogenda ku applyinga for nurse kubanga kale kakusomera, not that this is for applicants with 2 years of recent experience as a nurse, nurse's aid, nurse assistance or health care, not as a nurse. Ndowooza ekyo musobola okitegeera. Olina okubeera nga oyinezo gundi ng'oli nursing assistant, health care bwe bityo. Bw'obeera nga toli banange to applyinga ebintu ebyo byakunasa babimukwano to applyinga kubanga bajja kubigira babiverifying ate bakugira ate bakubaninge si kirungi. Ate n'omuntu obanga tolina bumalirivu bwa myaka 2 nga buli waneeno kumpi seeri wala nga wakoma myaka jadda, obanga olina experience ya myaka 2 mukwano you are good to go, osobola okukola ki, osobola okuapplyinga. Ne bakugamba wano note that those with close family connection in modern have different occupational choices. Abantu nti bw'obanga olinayo omuntu wo Manitoba wo ojja kukola ki, osobola okufuna occupations endala ng'olinayo omuntu. Kati wanene bagamba can you evaluate my resume or CV before I apply? Ne bakugamba waneeno nti ebiseera ebisinga tebagenda kufuna nnyo budde naye bagamba due to time we are unable to give you an equivalent evaluation of your qualification. So bo baagala ng'omuntu nga already
CV ogikoze bulungi buli kimu kyonna kiri ku kaali buli kimu kyonna kya mulembe kirungi nnyo that is the people abantu bwe baagala oba okitegedde ne bakugamba waneeno a language test is required even if of French is your first language must be general elite C bichibwe bityo oyina okubeera and was taken within the last 24 months ne wobanga twogera oluzungu luno lutwogera oyina okutwala ekigezo kya elites eky'oluzungu ng'ate okitutte 24 si ye myaka ebiri yes 24 months yes I think those are 12 good emyaka ebiri nga wagikola so ne bakugamba waneeno weesomereko bami mukwano sagala kola video n'ebiri empanvu kubanga temubiraba ate binyiiza nga temukoze ki temubirabye kati ku page eri esooka gye twatandikiddeko mbadde just waneeno nagenze kubalaga skilled workers then nenjija waneeno nina ekintu kye njagala okubagamba. We are not affiliated with immigration representative, nor do we give preferential treatment to applicants who have hired an immigration representative. Omanyi bannayuganda twagala nnyo bino ebintu bye bayita enguzizizi. Wano oba ogenda kukozesa immigration representative tebagenda kukutira ku liiso nti ono akozeseza immigration representative tugenda muwa. Oba tokozeseza oba okozeseza they will deny you if you don't qualify. Obulira ne bagamba however if you do choose to have your paper completed by an immigration representative please refer to ne bakugamba waneeno n'okwata kweno link then n'ogira ne bakugamba in order to protect the integrity and efficiency of our program, applicants must apply from outside of Canada. I think we are at par. Kansubire bakugambe in order to protect the integrity and efficiency of our program, applicants must apply from outside Canada. Bw'oba ng'oli inside Canada, ng'ogenda bikolera omuntu, nti you are going to apply for someone. I know there are very many people who are going to apply for someone. They are going to see the IP address. They will not accept that application. I repeat, buli muntu yena ng'oli outside Canada, ng'oli inside Canada, olabye program eno oyagala kwangwa kukolera muntu oyo we Uganda oba we Dubai. Woba ng'oli Dubai oli kata osobola bikolera omuntu, but when you are inside toteekeddwa kukikolera muntu kubanga bajja kiraba ate omuntu oyo bamumme. Ndowooza okirabye bannayuganda muyige okwekolera ebintu ebyammwe, otherwise you people watch this video until the end. Okay, then we are going to go to how to apply. Get ready to apply. Come here and say ready. Ready. Okay. Ogenda kujja wano gambe by applying wano bakugamba sigenda kubijamu. It is your responsibility to ensure that you meet and continue to meet criteria of this. Buvunaanyizibwa bwo gwe ng'omuntu okubeera nga otuukiriza obukwakkulizo obweno program okubeera nga bakuwa. Okitegeera mukwano. Please visit www for criteria. Naye mbikuyisirizaamu mukwano bulungi okitegeera. So the next genda waneeno gambe next. Ogenda ku next ogenda kujja waneeno kubaliko skilled work application form. It is step 2 up to 28, but I'm not going to reach there. So njagala kugamba the submission date oba ogirina teekawo gwe oyagala okusubmitingira, because actually you can save it nobeera nga ebintu oyinza obibba nga tobirina okitegedde. So osobola bisavinga then no you send later, but it is competition. Njagala okikole as quick as possible. Genda waneeno bagamba full legal names of principal applicants as per passport. Webanga tebiri mu passport yo muganda wange teekamu amannya gali mu passport.
address yo bichi zip code 256 email address Federal Express entry number. If you do not have a Federal Express number, enter NLN. Wobanga tolina gamba N slash yes slash yange eriwa slash a botyo obanga tojirina. That is the truth. So date of birth, country of birth, oli mukazi oba oli musajja, language test oba oli bweti ng'oteekawo litsi wafuna points meka bwotyo mu reading writing biki gira waneeno biki byona bijuzemu manya genda ku next. Sasa akola eno video bebere mpanvu nnyo kubanga temubiraba ate ne binyiiza ate ne ŋŋaanidda ate abaana tebalaba bye mbagamba. Anyway, apply on these things. Bino ebintu birungi gye biri. Mbawa ebintu ebiri legit kubanga nsooka bisomako ne mbiwa obudde. By the way, I am not an agent. Nze siri agent and I'm not going to help you to do your stuff. But I am a Ugandan who love to do research. So when kukolera research, gwe kenyini do your things. Byekolere nga gwe bijulizeemu. Abana bagala okunsupportinga, please you can support me. You can join. There is actually subscribe and then join. You can join and give me some card, €2, €3, whatever you want to give me. I'll be so happy. May God bless you. Like, share and comment. Buliwo commentinga mfuna impression nga nyingi mukama bankumire mukama bampere kye musinga okwagala.